Yes, nkwaniza ku Fadi TV ujina kusaba subscribe nga tumpele video ka like mbatumendeka bali kati Saudi Arabia wano nengero batakiza nja kubamba wanga video oluvanyuma lwa sawa ate nja kubamba update nga oluvanyuma lwa sawa nja kuba ntekanga yo video wano ku Fadi TV UG tulese nga mwongere kubanga mujye kumirako mwongere kubanga mujye following nga subscribe nge ate munyigene kale taninga all notification ojja kufuna notification nga ntade yo video wano ku Fadi TV UG like ngo comment nga to share nge mbaganye abasinzira mu gwanga lya Canada, gwanga lya South Africa, mu gwanga lya Germany, Egituute batumire comments nza bane mu following of TV girambe bazanyo bambi okubanga mujye kumira ko mbasaba mungere kubanga mujye kumira ko Kusasira ali maziga ennyumba ye Bagitwaala ennyumba bagala gikodawo si kugikona ola bagala kugitunda sijagamba kugikona kubanga banka webe kubandi sola kona bukonya ate ennyumba ebe gitunda butunzi ennyumba ye bagala kugisanya bane bamba dichi bagala kugitunda banka embanja obukadde 7 bukya muleme okusasula Kusasira presidential advisor ono akuyikubidde omulanga eri government ebeko kyemu kwasaganyizako ne tewalina kimu kivaayo yebuuza agenda kikwasaganya atya ono abadde jukira zimbako n'ennyumba z'emizigo ennyumba z'emizigo lwakubanga ezakunonyeza emizigo ezo gyeziri ne emizigo gye gigisangibwa sobodde kufuna ndakuba nengero kunonyeza manye emizigo gye yinza kuba luddawa naye ate ennyumba yeewola obukadde 7 mu banka jukira banka yo buli lwolwawo okusasula eyongeramu amagoba Kusasira addukidde mu kooti agezeko okulabika nga kooti agireetera okukakkanya kwekyo kibasazeewo kubanga babulooka abamuwola ssente abagaba zirooni kosane banka kuba abamuwola ssente zino mulimu byangerigiri abantu abawola Kusasira ssente mulimu banka ate mulimu bamanedenda kugamba bitabula bamufuukidde akayinja mu ngatto kooti yadde esazeewo ennyumba bagitwale kuba ssente zamubuze ebbanga lye basooka okumuwa lyaweddeko nga tanaba kubaddiza ssente zibamuwola banka kosa naawe bamanirenda ebbanga lyaweddeko Kusasira libamuwerako ssente kati gundi kooti yadde esazeewo nti ennyumba bagitunde bajjemu ssente zaabwe ennyumba gye baagala okutunda nnyumba nno nnene ennyumba oba omuntu agambye gitunda ayinza okitunda obukadde nga 5 oba 4 ng'agambye okugitunda jukira banka embanja obukadde 7 olengera banka engeri gyefunamu ssente mpitirivu ez'obwereere wewola busente butono ne batwala wewola obukadde 10 mu banka ne batwala ennyumba ya bukadde nga 5 bukadde 10 ne batwala ennyumba ya bukadde 5 ne bagitunda ne batwala ssente zonna zoba wakola wateekamu kati Kusasira kibagala omukola ennyumba bagala gitwala ya bukadde nga 5 n'okusukkawo kyokka bamubanja obukadde 7 imagine banka etabuse nenga Kusasira addukidde mu kooti eya Buganda Road ekakkanyeeko emweyoko ku kadde emweyoko ku time yezuule agazeko okunoonya akasente akawe banka ne mulowooza ssente zezirabikako kwa badde asuubira baminisita okumukwasaganyizako kusana abantu abawerako okumukwasaganyizako asula okwisasula naye nga bikyaganye bikyakambidde bikyalimuko emizigo bano mingi yeebuuza ekikola takitegeera kasani Kusasira presidential advisor embeera sinungi ennyumba baagala gitwala banka ayagala kugitunda egyemu obukadde bwa 7 bwemubanja ate bisesinga banka we beetunza ekintu kyo sigamba nti eziyitamu eyinza zikuddiza wa ezitwala zonna tiwali n'omu yali agambye nti banziriza ssente zange badde bamanja obukadde 5 ne batunda ekintu kyange kya bukadde 10 ate ne bagampa nedda tebasobola zikuba nazonna bazitwala banka si byangu naye nga Kusasira presidential advisor yeekubidde mulanga eri baminisita bamuyambeko naye embeera egaanye ennyumba baagala kugitwala musubscribinge bagita Fadi TV UG updates simba nazo